bitalo nnyo ssebo ebyokufiirwako muwala waffe Diana Sky mu apartment ekyanja yatufudde ku maaso. Kimanyi mulimu nnaku nnyingi nnyo, kimanyi mulimu kunyolwa, naye essaawa zino tuli wano mu mokyale e Mulago, omulambo we tuguleese basobole ogwekebejja tusobole okukola ki okumanya ki kwe yavudde okufa. Naye kati essaawa zino tuli mu genda Nansana Kyebando gye tugenda obeera, gye tugenda okungubagira tubeere eyo, era mbasaba mwenna mujje Nansana Kyebando tubeereko eyo. Omulambo tugenda gujja wano e Mulago ku mokyale olunaku lw'enkya ssaawa 4 tugutwale e Nansana Kyebando we tugenda okubeera okuva enkya paka Lwakuna. Ku Lwokutaano tusitwe maiti tugitwale gye bagenda ogigalamiza e Namayumba. Bannange kitalo nnyo, kitalo ddala, sina bingi byakwogera wabula twafiiriddwako omwagalwa w'abangi naye tuli wamu nammwe. Naye saa zino tugenda kutambula tugenda Nansana Kyebando gye tugenda okungubagira oba gye tugenda okukuma olumbe. So babadde bakutuusaako enteekateeka ne puroguramu nga we naabeera okulaba nga mwana muwala Diana Skies agalamizibwa mu nnyumba ye ey'olubeerera. Amawulire waliwo amalala genfunyeeko nga bagamba nti sofa abavuka 2 bakwatiddwa. N'ono obuvuka bali awo baana bato okusinziira ku bifaananyi bye ndabyeko nti 2 be bakwatiddwa nga basuspekti. Era nasembyeyo okuwulira ku mawulire amalala nti ne asikari abadde amukuuma nti naye yakwatiddwa. Kubanga asikari oyo yasangiddwa n'essimu ya Diana era n'asangibwa ne kamera ya Diana. Kino kiba kitegeeza nti obaolyawo asikari ono yabadde alina enkolagana n'abaana abalenzi abo 2 abagambibwa nti be bamutuusizaako ogw'obuliisamaanyi ate ne bamala ne bamutuka. Stories nyingi ezitambula ezigenda mu maaso n'ekyona kye kiri ffe tubawo kubanga tugakutuusaako awo tufuddewo. Olunaku lw'eggulo omukulu Josted yabadde ne press conference nga yeetegekera ekivulu kye era twalabye wali Prima Kadashi nga yeetala yadde ne mukyala we Hindu ow'ewaka yabaddewo. Ebibuuzo byabadde bingi abo ne batuuka n'okugamba nti Hindu alinga eyeesiba ku Josted naye tamwagala. Abamu ne batuuka okugamba nti ye abange lwaki Josted wabeera ne Prima ssaawa yonna babeera mu masanyu ate Hindu wabeerawo abeera alinga gwe bakakakake. Naye yo si y'ensonga. Ensonga yiino ono avuddeyo n'agamba nti Josted alimba oba alowooza nti okuleeta Prima Kadashi kigenda muleetera abantu bangi okwata enninga show ye bukyabulimba. Josted bw'oba olowooza oyo drama w'abakazi wo gw'opalawuda yagenda okuleetera abantu olimba. Kankuddiremu George oli musajja alina talenti sikunyooma era oyimba bulungi. Nziramu to all black family, simanyi black family, simanyi fraternity ngeri mweyite eyo, simanyi group za Josted temunkwata bubi. Omuyimbi wammwe muwadde ebimuli ayimba bulungi. Naye George ogenda kukola olutambi lwa music luno bw'oweza abantu 10 ngenda kuwa obukadde 5 tosobola baweza. Kino nyo jafuna abantu amakomi aga. Video eno njagala ogisalemu oligizanyo ogambe nakugamba sikutiisa naye bw'ofuna abantu abasukka 10 nja kuwa milioni 5 tosobolera kodda naweza abantu 10. Lwaki? George tobadde na music. Kati waliwo ekintu abayimbi kye mutandise okubeera nga mwekola naddala abayimbi abatotototomu mutambudde muti wammanga nga bwe tumanyi nti Chameleone Bebe Cool b'amaanyi era bayimbi bannamige nti abo banoonya bunoonya konsepti bye beeyita n'ateeka butegesi kibula abantu ne bajja bamisa ki bakingisa abakenzo bakola bukozi ya kibulu kwa music ile bayimba dda bajjofuli abayina music bayimba dda. Naye mwabakyali abavubuka nga Josted temunnakakasa nti n'akaseera ke mubadde at your highest peak temujjuza de bisaawo ba venue n'emu
kikulaga ki we wali omulamu tewajjuzayo egundi yonna venue n'emu n'ogikuba ne bebiranga ewuniira nziramu video nti onkwata bubi omanyi okuyimba oyina eddoboozi esseekerevu owandiika bulungi I love your pen naye nkugambye era sita music wali tannakkalira mu bantu nga wali tonnafuna accident eyo music wali tannakkalira mu bantu laba daba ebinaziyo ebikuzoganya n'ogenda onywa ennyositi n'ekujja ku maini n'ogenda mu rihabu gy'omaze emyaka 2 kati gwawe osubirawo sympathy card naye ate awo basponsa abamu bagenda nga kuddiremu eyandiguze tebo abamu komandiguze tebo awo bagenda kuba mu biseera bye wayimbirangamu olina kye wali wakweka nti okuba akawunga k'amaganjo akakutegula obwongo era George abantu balwo notegeera nti walina addiction y'ennwa tuli ffenna era weebulankanyanga nga tonnakkiriza nti nno olina ekizibu ne ice paka ebakutwala mu rehab y'ennakigalala n'obeera ng'owummula gy'obadde emyezi 2 nga simanyi federation etasasula ne famire yo nga n'abafaani bakuyamba obaddeyo kirungi wafuna obujjanjabi okomyewo naye ekyo kyatuula ku bafaani kati nkubuulira kitagenda bigamba bino si bya sympathy kyatuula kwaba baani badde bagamba nti kangule tebo abayimbi abayimba message z'omukwano muli bangu kubeera ebiseera ebisinga mubeera criticized mutya akubalaga bagamba eyonja gabamutabuti kangu ekyokulabira ku muganda wange eddagala asobola okunywa omwenge n'abulwa ekuba erimuziwa kana yagende wali ensikini mukibeerako nnaku 2 nga mumutadde ne misa akyakikole ayimba ez'omukwano David Lutala akikole olebe tamubereko wiki nabajja oyo kuba ffe twatondebwa nti mwabayimba ebintu ebisendeekebevu mubeera bansa mubeera organized a little bit temuukukanga bana baboggola bakubalaga balaga mafini ffe twatwala bakye mutwambaza nti mwe mutegeerekekategeerekekakekera musobola okutandika okubeera nga musobola okuholdinga conversation n'omuntu emboozi n'ebeera ng'egatto singa bana abasiba enviiri abakubi balaga tumanyi buneddakiika babeera balimu agati otudde ku nsonga ya mwana muwala Vicky esawa ya kakati ng'atemeza mabega w'emitayembwa eri mu ggwanga lya Syria. Ono avuddeyo n'agamba nti at least eddoboozi lye lituuse ku baffamire era basobodde okuba nga babakontaktinga era ne bagamba nti saa yonna batuuka mu Kampala okugenda beekubira enduulu ku kampuni eyatwala Vicky e Syria. Banange kuno kwebaza kugenda eri buli omu abadde wamu nange abadde wamu naffe ffenna otuyimiridde wamu nga tusaba justice eri omuwala Vicky. Finally video gye nabakoledde jjo mu lwewaabwe ebatuuseeko era wetwogerera olunaku lw'enkya kampuni eyamutwala bamaze okugifuna era olunaku lw'enkya bagenda kuba bagenda Kampala mu kampuni eyatwala Vicky e Syria balabo baba balina kye basobola okukola era n'abakulu ba MPs bonna abeeyo eggulu video bagirabye olunaku lwa jjo mukitegedde kati nago ge tuyita maanyi g'abantu ekyo kye nabadde njagala mukitegeera kuba abasinga babadde baganda be babadde bali singa okupostinga oyo omwana naye ng'ate abeewaabwe amazima gali nti nagenze kukola eyo video nga sinaba kulabayo video yadde n'emu bweti eri mu lulimi lwabwe neŋŋamba ye nfaaki n'ensi kanjikole era olwagikoze jjo bwenti yabatuuseeko butereevu maama we bamaze omuzuula tata we bamuzudde baganda be abasinga bonna era enkya bali mu ntegeka ez'okugenda e Kampala balaba at least oba balina kye basobola okukola ki okukolawo ekyo kye nabadde njagala era buli abadde wamu nange weebale nnyo weebalire ddala naye ate era tetukoowa twagala justice gye tukoma okupostinga omwana oyo ku media n'abanga yaliko yatambula ne bali bonna baba balina entegeka yonna ey'omukola ekintu kyonna tebajja kukikola amaanyi g'abantu ekyo kye bayita people power mukitegedde ekyo kye bayita people power era anytime katumusabire twongere omusabira kyonna ekiddako
kibeere bulungi bambi mwebale nnyo mwebalire ddala bamikwano mwebale simanyi nakumanya oba mbeebaze ntya kale kye mulina okumanya ndi musanyufu nnyo nti at least leero bavuddeyo mu bumooli gye babadde weebate beetaaga bagugumulamuuko mukitegedde naye nga bambi mwebale nnyo mwebalire ddala that is people power. Ate munange olunaku olw'eggulo nga twakugambye embooko yanyoose bannange esemba bule kyo kyabadde kirala nnyo era nga twalabye ku bantu wali nga batwala ddukadduka ate tebakomye kubanga batwala ddukadduka munnange essasi lyavugidde ddala. Era ono mwami ayogera y'omu ku abo babadde beesimbyewo naye bamutuute talinnya era Ssembuusa Edward nze mbadde chairperson L3 ku kaadi ya National Unity Platform. Bankutte saawa 2 ne baŋŋamba va mu kalulu bwe kiba si kyekyo tugenda kukuba amasasi. Drone zibadde 6 nga za bbulu tezirina ng'enamba bazisiize ebintu ebiringa giriisi nga tezirabika nga kuliko n'ekidabo kabini kyo bakitemyeko ennamba zonna. Abasajja bangobye, waliwo omusajja bamuyita kweseza bangobye n'engwa omulala n'amugamba mukuba amasasi. Omusajja bamuyita kweseza w'ennyange yantaasizza kuba abadde tamumanyiiko buzibu n'abagamba temumukuba amasasi oyo candidate omunaamukuba amasasi mujja kuba mutuleetedde obuzibu. Ne bandeka ne baŋŋamba naye va mu kalulu tetwaga kuddamu kusanga wantu wonna gende waka weebake otuule va mu kalulu. Saawa 3 za ku makya nga ebbokisi ezimu tebanaba kuzisumulula. Mutabani wa Betty Twine candidate gwe neesimbe naye yabakubidde ne bajja. Ebyo bibadde waffe. Akalulu kekenyiike kyaliko omukulu Honorable Nkeretanyi yagamba nti yasimatukidde watono okubanga attibwa era agamba nti abasajja abazze nga bali well armed abamu nno nga tebalina mu uniform ne bamweyanjulira nti bo bakuumi b'omukulu Vincent Bamulanga Kisempijja ono nga ye former minister oba ye minister gwe baali beesimbyewo wamu namumega mu kalulu era ye minister yamutwala mu kooti nti bakole vote recount era Nkeretanyi n'amumega nti bazze nga bamalirivu era byonna ebyabaddewo bw'aba atandise okubinyumya abinyumya biddiŋŋana. Yasimatukidde watono emmotoka ye ne bagikoonakona kwegamba tebyabadde birungi olunaku lw'eggulo naye twebaza Mukama Katonda nti yasobodde okuba nga ataasa obulamu bwe kubanga ennaku lwaleero akyaliwo naye nga birungi si birungi akalulu tekatambudde bulungi. Ate nno ekisinga okwewuunyisa nti tanapu yabadde ntono naye abaagala akalulu bo babadde bamalirivu okuba nga bagenda n'omuntu. Ebyo ebikolwa byolaba abantu nga bavaayo okuvumirira naye nga bo ate abalina emuntu zaabwe bazitambuzanga nga oba nkyogere ntya naye nga si birungi. Tuvuddewo kakati olunaku olwaleero abasibe twogera ku ba political prisoners. Olunaku olwaleero babadde balina okuba nga baleetebwa mu kooti naye ate amawulire agavaayo nti tekisobose tebasobodde kuba nga babaleeta era ne bagamba nti bajja kuba nga baleetebwa mu kooti ennaku z'omwezi nga 27 omwezi guno gwennyini. Era omulamuzi tagenda kubeerawo so babongezaayo bagenda kukomawo nga 27 mwezi guno aba Edi Mutwe ne gurupu ye nga bwanyonyodde katulinde ennaku z'omwezi 27 era nno nga wetulindirira tulina okuba nga tweyongera okuba nga tubateeka mu ssaala kubanga bye bayitamu bye bingi. Olunaku lw'eggulo tafunye amawulire nti Saamu Mugumya eyabuzibwawo jjukira ono yali alinamu interest y'okuba nga yeesimbawo nga member of parliament ne bamubuzaawo era ebbanga libadde lyekulungudde wabula bannakibiina kya NUP omu ku abo babadde baawambibwa yavuddeyo n'ategeeza nti Mugumya gy'ali naye baakuba oli mbu n'agatambula takyayina naye nga gy'ali aliyo mu safe house. Byonna nga bigenda mu maaso esitole z'omwana mulenzi esitole z'okufa kw'omwana muwala Diana Skies zo zikyalanda nga byonna bigenda mu maaso ate waliwo sitole endala evuddeyo nabagambyeko nti basoose ne bagamba nti obukadde 150 waliwo omusajja gwe yakuula
n'amwewerera. Ate kakati amawulire agavaayo ono atugamba nti waliwo omukyala abadde nganga amuwooninga nti amwagalira bbaawe, era mu nnaku 2 emabega era abadde yakamusindikira wooningi gwe basasuspektinga nti kyandibanga yali emabega w'ekintu kino. Badiyale mwasiibye mutya? Kansuubire mwasiibye bulungi. Mwana muwala Diana Skies eyafudde babadde baludde nga bamuwondenga mu musendiiti, bintu by'abasajja, va ku basajja abafumbo, va ku musajja, va ku musajja. N'ennaku 3 awo emabega eziyise Diana bamuwonenze. Tugenza okukeera olwaleero nga bagamba Diana mbw ababbi bamutemudde. Tewaliwo mubbi yatemudde Diana. Bakazi mwe mwatemudde Diana, naye bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo? Bakazi bannaffe kiki ekikutuusaawo n'otuuka n'okutemula omwana wa munno? Kiki ennyo awo wennyini? Mukyalo oyo ndowooza mwenna mumumanyi, bamuyita yali yakyaka nnyo omukabaka w'e Busoga bwe yakolera embaga. Omukyala yakedde mu inbox yange n'agamba Maada Shira Price muviire ku mulangira we, ne ŋŋamba ku kabaka we. Ne mubuuza musajja ki maama? N'aŋŋamba mbu Nadiope. Ne ŋŋamba owaaye Shira Price tebakundesa munnange. I don't want to be alive without an enemy. I am protecting the gains munnange. Maada bakulabudde yuyo mukyala. I don't want you tebakunzitira nze nsigale ku nsi nzekka without an enemy. Ani anandoga? Maada, over to you munnange. Bannanga abakyala ababba abasajja b'abantu, tubeere bakkakkamu. Abakazi battira ddala abantu ku basajja baabwe. So munnange embeera bwetyo bweri, naye kyonna kyekiri tetumanye ekituufu kyekiriwa. Mukama Katonda yekka yamanya ekituufu. Ffe tuliwo just okuba nga tutambuza byonna ebisaanidde okuba nga tubibatuusaako, naye ng'amazima gali nti Mukama Katonda yamanya ekituufu ekyatuuse ku mwana muwala ono Diana Skies. Asikaali ajja atya okuba nga yalina essimu ate nga yalina kamera. Era asikaali akuuma ku geeti oba akuuma apartments, baani be yalabye nga bajja okuyingira mu nnyumba? Kubanga bagamba nti oluggi si lumenye, nti omuntu ayinza okugamba nti beefuusize mu nnyumba ne basooka ne bamenyamu oluggi, ddirisa si mmenye, buli kimu kiri intact. Ate wekiba nga buli kimu kiri intact, ng'ate sikaali yasangibwa n'ebintu by'omugenzi, era awo kirekayo ebibuuzo bingi naye nga ansantini. Nekyettegeddeko nti abavuka 2 mbulakalevu mbobo bamaze dda okuba nga bakwatibwa, bayambeko poliisi okuba nga enoonyereza kwani eyakoze ekikolwa ekyo ku mwana muwala ono. Mawulire ga nnaku, mawulire ga ntiisa, era nasembyeyo okutegeera nga bagamba nti maama w'omuwala ye yazirise, eyategedde oba we yawulidde okufa kwa mwana we yazirekeddewo. Naye nga byonna mu bitadde wabbali, ate kati ekitandise okutrendinga. Diana Skies waliwo akayimba mwali ensonga yaweeri, era ku nsonga yaweeri ako mu kayimba ako we yali akalimu ng'akatuddemu challenge, ya captioning oba yawandiikako waggulu awo n'agamba nti munnange lwaki si yoweeri? Obanga omuntu olina akasenteko ng'onyumirwa nga weeriira ate ng'oli mu mulembe gwa Yoweeri, lwaki toleka Yoweeri n'abeerako gwe kola bukozi ssente zo, nyumirwa mu mulembe gwa Yoweeri? Ekyo ate kitandise okuba nga ate kireetawo abantu okwogera ate ebikankana, ne bagamba nti kumba abadde ku sayidi eri enyigiriza omunaku. Bantu bange, ffe tuliwo okuba nga tukutuusaako amawulire ag'enjawulo, era nkujjukizaamu nti oli ku Legit TV 256, era bw'oba oliyo nga tonasubscribinga, kekadde subscribinga. Womala okusubscribinga ng'onyiga akade
ebisigaddewo obutereevu nze amawulire nja kubanga nga kuwa era nja kubanga nga kutuusaako wona woli wona wosinzidde sigala naffe tu